Rape bamugambye maama we amulekeko ewaka amujje ne mu kamera. Ani amugambye? Ngenda kubambibawo wanene omubujjuvu ku Meran K News. Atanaba subscribing amukwano kusaba soko subscribing, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell when take a video tozisuwa. Naye nga muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya. Kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Bannange jukira Rape awe mabegako yali nga premiering film ye, so yajja ne maama we, kumbe waliyo abantu ekyabaluma kyabanyiiza lwaki maama wa Rape yajja ne maama we nga premiering film ye. Ani nonno oyo? Ono Nagudi omutikke Donasia yavuddeyo n'amugamba nnyabo jja maama wo mu kamera, lekera okutijjatijja ne maama wo. Yeye gwe olabika yegwe weka mugagga mu kika nga tolaga baganda bo. Tolina baganda bo, jja maama wo mu kamera mpozi ng'oyagala kutujja emize. Jjukira Donasi awe mabegako yavaayo n'agamba lwaki Rape tazaalira bindeeba, n'amugamba oba yasaddaka amajiige okufuna true love kwegamba, oba Rape yakola ki Donasia nange sikitegeera kuba bannange tamuli bulungi, amuli bukiika buli kaseera abeera amusuulayo ekigambo. Naye kambeere nga mbateerako video ye mumwewulirireko nga beeyogererako. Video yino mbeere bulungi, mweraba. Bannange si mu bubi, but the thing is muleke bakadde bammwe waka, as in leave your parents waka. Bw'oba oli wa kamera sacrificing obulamu bw'obeere wa kamera wekka. Lema kuleeta bazadde bo mu kamera ng'onoonya simpase mu bantu na kunoonya wonna akolimira abantu. Ye kambuuze n'ekirala, ewammwe gwe mwana wekka nga sirabayo ku baganda bo, oba gwe mugagga wekka mu kika nga bijja basalawo okutijjisa nnyoko tulageeko ne baganda bo. Mujja kufiira bwerere pressure bwe mutakwate bannyammwe ne mubatereka ewaka. Mama bakadde bafu balina kubeera ku mikolo gya family ate nga tewali kamera wokka we tugenda okufunira emirembe. Otherwise omuzadde omuleeta wano ku social media ojja kukinnyonnyola.